kubira nga bulijjo program ena amaaso ku ggwanga wakati mu vaawo mpito wa 2021 omwanjuzi nze Steven Dunstan Busuulwa nga bulijjo nsooka kukubiriza nti olina okugenda maaso n'okwewola ekirwadde kya COVID-19 kubanga kikyaliyo ate kita abantu ate namba ennaku zino bangi abakifuna abamu mukiina nga temumanyi ensonga ya kwambala bukookolo kunaaba ngalo kukozesa sanitizer ne tonsemberera okusobola okumanya n'okulaba nga twewala ekirwadde ekyo kimunaabye mu ngalo ki COVID-19 nga bulijjo wenkusuubiza olunaku lwa leero nkyazizza muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutebenkevu omuyita Lieutenant General Proscovia Nalweiso afande Nalweiso wentera omuyita amama afande nkwaniriza nnyo ku telefoni y'Obwakabaka era nsaba olamuseko abakulaba. Mbalamusiza mwenna abandaba ku BBS telefina nsanyusa okukyala ku BBS sikyajjukira bbanga we nakoma kugenderayo oba mwaka guwedde ndowooza bwe nzijjukira nga gutandika obanga nagendayoko naye nsanyusa okubasanga nga mukyaliwo ate nga naye kyagenda mu maaso okuweereza bannayuganda. Njagala okusaasira abantu abaviiriddwako abantu baabwe obulwadde obw'enjawulo naye okusingira ddala abaviiriddwako okubuna obulwadde obupya obwatujjira obutambulira mu mpewo Katonda yaweera yajjako era nensaasira bali mu malwaliro Katonda bakwatireko basobole okusuuka neneebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi nga bulijjo kubanga ntera okubeebaza abafunye naye ababifunye mu butali bulungi ate byo bibeera bizibu okuuma. Sanyusa okubasanga ababifunye bw'aba abifunye naye nga tabifunye mu bulungi tebikuumika tasobola bikuuma tebikuumika era oba otabudde mu bintu byo ebintu ebijja okubula amangu. Afande Nalweiso ensonga gyengenda okusookerako yakavaawo oli mukulembeze oli rather muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutebenkevu n'okwerinda. President Museveni Commander in Chief yakoze enkyukakyuka entonotono mu kitongole ekya SFC n'akola enkyukakyuka mu kitongole ekya poliisi mwe yaleetedde Lieutenant General Hozkin Rugaba nga commander kati w'eggye erikuuma president. Fande Muzeyi Sabiti n'aggyibwayo n'atwalibwa embuya ku kitebe ate Paul Lokech Major General abadde Sudan n'ajja asikire Major General Muzeyi Sabiti. Enkyukakyuka ezo ozitunuulira otya ffe gye tubeera tuwebuza lwaki zizze mu kaseera kano Afande Nalweiso? Enkyukakyuka teziriko we zijjira nti zijje enkya oba zijje okwosa jjo oba zinajja omwezi ogujja. Enkyukakyuka zijja buli kiseera buli kiseera Commander in Chief walabira nti wano weetaaga okukola bwe wati asobola okukyusa kubanga ne bwabeera mu kalulu asigalayo mukulembeze w'eggwanga tasigalayo Commander in Chief kati ye walabira okukyusa. Tewaliwo ogamba nti lwaki zizze kati lwaki tezizze enkya oba lwaki tezajja dda kisinzira walabira nti oba waliwo gaapu oba wano weetaaga okugendawo ono tekiriko nti oba lwaki zizze kati. Kati n'abantu kye bagamba gwe baalese mu kya Afande Muzeyi Sabiti nti ate mukambwe nnyo okusinga kwono mbu Muzeyi ayinza okuba yalabye nga kiseera kino kyetaagamu obukambwe obusukkiridde. Sirowooza tewabeerawo bukambwe tewabeerawo kisinzira ku order gye babeera bakuwadde. Order gye baba bakuwadde gy'otambulirako kubanga bw'ojja mu kifo bakugamba bw'ojja mu kifo bakuwa kikyogenda okukola. Ogenda kukola kino ABCD kati olina kutambulira ku order naye tolowooza nti wabeerawo nti nze kati nzize lwakuba ndi mukambwe oba lwakuba ndi mugonvu oba lwakuba ndi mulalu oba lwakuba bwe kiti nedda. Kisinzira ku order gye babeera bakuwadde. Era ffe abaliwo ng'abakozi tetulina kintu kyonna kye tuwakanya era ne tusabira bazze okutambuza kintu nga bwe bakibalagidde okukitambuza naye nga tewaliwo obuzibu. Naye mpozi ne Lieutenant General Muwoozi abantu kubanga ebyo abaana obwedda bandaga simanya alese mutabani eno unit yagikomandingako dda yakomyewo obukomi kubanga yali komanda waayo. Muzeyi Sabiti yali twice wa Lieutenant General Muwoozi
yes ku SFC bwe yavaawo bwe bajjawo omuwozi ne bamufuula senior president's advisor yes operations Sabit na taking over yes Sabit bwe yavaawo twaisiwe yali Nabasa Nabasa no ali Somalia akomandinga Somalia bwe yavaawo ne baleeta General Birungi ali chief of staff mu Air Force kakati yavudde ogende Sudan James Birungi kati agenze Sudan kubanga James Birungi yadira Lokech mu Air Force kakati anti tobera ku mitimbagano sikulanga ku WhatsApp ku Facebook era siriko ate sijja kubeera negwe mulembe afani gwe mulembe nayenze banzala 1954 nkyatambulirawo banzala 1954 ntambulirawo bwe negaidinga omulembe guno speed yagwo ngugenda kompola mala kwetegereza nnyo okuyingira ekintu naye yo WhatsApp Facebook email byonna ebyo nja kubiyingirako nga ndi mu ddiiro nina eddiiro ssebo nga ndi mu ddiiro wakati bangalamiza mbu president ayina kyateekateeka ayina kyalangira ayina kyalaga abantu nti olyawo noona asobola okukwatamu kambeere webitambula mu maaso busuulwa enkole Uganda omuntu yenna ajja mu bukulembeze ayina kuyita mu kalulu ate n'omukulembeze aliwo katugamba aliwo BBS byakwa appointinga nti kati ndese president yono bana Uganda bibasalawo kubanga waliwo akamyufu wakawulirako mu bibiina ebyenjawulo eri akamyufu kati abantu bonna besobolayo ne bagenda mu kamyufu abakayiseemu yo yakulembera si byakwa appointinga nti kakati General Muhoozi yazzenga commander SFC adde mu ntebe si tebamulesenga vice president bamulesenga commander SFC ate si CDF si commander land forces akomandinga ekibinja ekikuuma omukulembeze w'eggwanga n'akomaawo ate senior president's advisor operations kubanga yakisigaza tuzirowooza nti gisobola omutta kale afande tuli ebula ennaku mbale tugende mu kalulu ka bonna konsaani abeesimbe ku president bali 11 naye amaloboozi g'abantu 10 ku beesimbe ku president bagamba ebitongole byammwe ekyamagye kya poliisi n'agencies endala bisukkiridde okukozesa obukambwe mu kukuuma emirembe gyani kumijjawo Uganda kubanga abamu bagenda kunkuŋŋaana toli mugezi wa poliisi naye ne babazingako abamu babeera mu uniform abala tebali mu uniform tia gas n'avuga n'Amerika yavuddeyo neerabulala awo waliwo omuwandiisi w'Amerika yagambye Uganda tubeetegereza bigenda mu maaso naye kasita muva ku mulamwa twagala mukuume eddembe ly'Abannayuganda aba Facebook ne bagaayo ekyekyo tokimazeeyo yagambye kasita tuva ku mulamwa kajja gajjutuka naye Amerika yasoose okuva ku mulamwa kubanga ndaba omukulembeze abaddeko akyali mu koti nakati awoza guno awoza guli awaba guno n'awaba guli naye nga nvudde ku Amerika kubanga eyo si nsi yange nze ensi yange yeeno bwe ndowooza mu kwewandiisa busuulwa tewaliyo simanye bwaliyo ng'owamawulire bapulezidenti nga beewandiisa naye tewaliyo naye akakiiko k'ebyokulonda kebyalagira wabiwulira wali obyogereraawo kati ndowooza kyekyo kye bagamba nti abakuumi b'eddembe bayinza okuba nga bakozesa eryanyi ly'amaanyi ate bino byagenda okubeerawo nga waliwo obulwadde ate obulwadde nno bukambwe
kubanga ojjukira minisitule ya herese waliwo bagambanga bascientists bagamba nti obulwadde bujje tubumanyire nabo butumanyire naye ndabanga obuyinza okubeera obuzibu okumanyiira buyinza okusukkako nga bwe tukirowooza kubanga sirimu gyayita tumanyiyo naye buno buyita buli wantu ku munyolo kuwuuma gy'oliisiza ku sowaani ku girasi gy'ogenda okunyweramu amazzi ku mutu gw'ogenda okukwata mu ngalo ku mutu gw'ogenda ogwa mu kifuba buyita wantu wangi kati okujja ne tubumanyira nabwo ne butumanyiira nze ndaba ng'ekizibu ennyo then ne tufunawo n'ekizibu ekirala abandi badde bagoberera nnyo bino ebintu ne bagenda ne balekawo minisitule ne bagenda beesimbawo kati tewaliwo muntu nnyo ayogerera kintu kino kubanga abaminisita baherese bonna tebaliwo kakati gana amaanyi gogamba nti kozesa amaanyi waliwo okutaasa kyetwandirowooza nga okutaasa bannayuganda obutafuna bulwadde buno kwegamba bino byonna byava kakikoko ebyokulonda ekyambogo kubanga balina amateeka ge baawa kubanga ojjukira bagamba n'okugamba nti abantu nti omuntu yenna yesimbyewo ajja kusinkana ng'abantu 7 oluvannyuma ne kikyuka ne kifuuka 200 naye amakyaki bagawa abantu 7 era gakyagoberera ekyo kubanga basooka ne babeerawo lwaki 7 waliwo kanisa ennene ennyo naye gavumenti evangayo okugamba nti kanisa ennene ennyo tugiwadde 2 entono tugiwadde 7 baba wa 7 era amakanisa agasinga gakigoberera 7 bwe bafuluma 7 endala ne ziyingira kati nze ndowooza kiyinza okuba kyekireeseewo obuzibu kubanga ekintu kino tekyaliwo kiro kwewandisa tekwaliwo kiro bagamba abantu 7 okubasinkana mu tenti kubanga n'ekizimbe nakyo kizibu okusinkanamu abantu 7 oleteeka okuba nga nene nnyo nga ate ina amadirisa nga magazi nnyo nga magule kati nze ndowooza kireesewo obuzibu kubanga abantu abamu bo ne basalawo ne bagamba nti bajja kukola ziraalizi naye gavumenti yejja okuvunaanyizibwa ku byonna ebinaaba bibaddewo after campaign abantu abanaaba bafunye obulwadde gavumenti gye bagenda okunenya sirowooza nti bagenda kunenya babadde beesimbyewo gavumenti ndowooza nga eremeddwa oba ekikoze mu butiitizigamba nti oba banaagamba ki then n'akakiko k'ebyokulonda nako kalabikanga akalemeddwa kubanga nze ndowooza dde wano omuntu yenna yandikoze raale bandibadde bamugjamu mu kalulu simanya amateeka bwe gagamba kati tewaliyo mufu alonda busuulwa sirowooza nti ewammwe waliyo yali afudde nosimba layini naye nga muli naye ogenda okulonda nga bamuziika omufu talonda nemulago tebatwalayo obubokisi obw'abantu abalwadde abagenda okulonda kati n'olwekyo ate noono agenda okujja mu bukulembeze obukulembeze bujja mukalubira nnyo ng'abantu bagamba mulaga ejjudde kubanga kati yajjula ne bagamba bataddewo namboole nayo nejjula ne batugamba bataddewo ntebe grade B nayo yajjula kati abantu ne basigala kubeera mu maka gaabwe nga gye bejjanjabira n'eddagala n'ebintu simanye nniimu simanye nnimaawa simanyi katungulu kimu okiwulira kati nze ndowoozaamu nti bwandibadde bukambwe nekyo singa kyakolebwa singa abantu batereera nze bwe ndowooza era nze nali mbatumye n'erinnya abo abakola rallies n'abayita abantu okujja okubeera ku makubo bakulembeze abayita abantu okujja okubeera ku makubo then candidate waabwe alabe nti alina obuwagizi nze nali mbatumye erinnya ly'obutujju ate sisobola ddi bajjako nti batujju kubanga bwobeera ng'oli mukulembeze n'oyita abaana b'abanno nga babo balese mu nnyumba ne masiki gwe n'ogenda oyita ababanno bajja bayimirire ku nguudo nga tebalina masiki tewali social distance kubanga tewali asobola bakontrolinga nze mbuyita butujju kati ekyo kyekireeseemu ekigambo kyokugamba nti waliwo okukozesa eryanyi okuggyawo abantu bano olinga akakasa nti eryanyi lyetaagisa okuggyawo abantu bano nze ndowooza kyetaagisa kyetaagisa kubanga eryanyi ligenda okujja basooka kwogera nabo basooka kwogera n'abantu basobole okuvaawo lyasigaze abantu 200 bye babagamba bwe kirema kubanga omanyi wano abantu bawana ekintu kye basinze nnyo okuyiga wano kisookera ddala jjinja wa poliisi olukwata
ekizindala ayogere ejjinja lye lisooka okumwaniriza kakati amayinja ago nago galeeta kubanga oba olina okwetaasa oba olina okwetaasa kwegamba nze nandirowoozezza nti bakandidate balemeddwa okukontrolinga abantu baabwe oteeka okgenda mu kalulu ng'osobola okwogera n'abantu bo kubanga bw'ogenda mu kalulu n'ogamba abantu bo nti bannange obulwadde gye buli kubanga obadde otandika puroguramu era nsanyuse nnyo kubanga abasinga baba bagitandika tebakyogera oyogedde nti covid gyali omuyise covid-19 okyogedde naye eriyo abatandika nga tebakyogedde kiba kitegeeza tokikola bukozi nti lwa bwampaani naye okimanyi nti obulwadde gye buli kati nze ndowoozamu nti ne candidate senga ayogera n'agamba nti bannange ngenda kusinkana abantu ebundi bujo naye abantu mwenna mubeere mu maka gammwe bwe naaba maze okusinkana ba leaders nja genda ku radio mumpulirize mubeere mu maka gammwe kubanga eriyo obulwadde bujja bakwata ate obuwagizi tokiragira mu bantu nga waliwo obulwadde buno tokiragira nti olina nti abantu okuntegera nti nina obuwagizi be bantu kubanga eriyo abantu abajja nga si balonzi nga bawagizi buwagizi eriyo abawagira naye nga tebajja kulonda eriyo obuwagizi nze waliwo omukulembeze omumba nabeesimbyewo yaŋŋamba nti waliwo abanoonya obuwagizi n'abanoonya abalonzi era nange nakitegeera nti kyanjawulo bintu bibiri byanjawulo waliyo abawagizi naye nga si balonzi ng'olina kufa ku balonzi abalonzi oluusi be babamu abasigadde eka babajja okuvaayo balonde abategeera n'okutegeera nti obulwadde gye buli afande olina kyokonyeekaawo nti bagambe ngenda kujja mu kitundu kyammwe naye temujja ngenda kubeera ku rediyo eyo mu kitundu ekyo kubanga kano byamukama yagamba kana akalulu ka scientific ka ku rediyo ka ku mikutu gino egyammwe gye mwogedde n'okusinkana abantu 200 mikutu gimukwanira wala gimugatta abantu naye afande waliwo abantu bangi abemulugunya kyembadde nzijakaawo obagamba ogenda ku mikutu waliwo abagenda ku mikutu ne baziyizibwa BRDC oba ebitongole ebirala kati ne bagamba naffe tujja kufaafagana nabo nga tugenze mu bantu kati bw'oba nga ddala oli mukulembeze ng'oyagala n'abantu b'okubeera abalamu toyinza kugamba nti banganya ogenda ku rediyo kangende mpita abantu bakuŋŋaane nga tebalina masiki nga tewali social distance nze sirooza nti obeera mukulembeze kino ekigambo kyokugamba nti abantu babagaana ku rediyo ba ku tv zino si tv ne rediyo si za gavumenti tv ya busuulwa tv ya nalweyiso tv yange siraba nsonga lwaki abamu bagenda nga baze n'abantu nga 10 oba 2 ku rediyo katugambe oze ku rediyo yange ey'obwannannyini oze n'ekiguruupu watya nga ndi mu studio ne bakugamba nti ekizimbe kikutta omuliro ebweru akikolezza oyinza n'obutamutegeera naye senga abantu bagenda ku zi rediyo zino ne ku tv n'abantu be 5 oba 3 abagenda okubeerawo okumuyambako okukyusa olulimi lwayogera okuluza mu lulimi olw'abantu lwe bategeera naye nze ndaba gye basinza okubagaana bajja n'abantu ne bodaboda n'emmotoka ku rediyo eno rediyo ya muntu ekirala katugambe ne RDC takuganye naye zino rediyo ezisinga ne tv zabe mupi buli MP alina ekibiina kye kati nzagala kubuuza busuulwa olina rediyo kati kankuwa ekyokulabirako Sematimba alina rediyo busuulwa amwesimbyeko akuwa mukutu akuwa mukutu ojja omulwanyisize ku rediyo ye kati ekyo nakyo kirina obuzibu rediyo zino z'abantu rediyo za gavumenti ntono nnyo ne tv kati ekyo nakyo weekiri kati ekikulu twagala kutegeera RDC yaganya omuntu ogenda ku rediyo ng'oze wekka nga muze 3 oba ng'oze n'ekigurupu ekyo twagala okutegeera era nyini rediyo eyo yaani kubanga buli rediyo kumpi kati buli district oba buli region ejja kusanga ina rediyo 5 nenga za MP z'abasinga nga siza abantu nti musuubuzi gundi kati naye wabuze mbusuulwa nga gwe moderator
okukyaza nga radio ya wanup nokyaza wenyale ku radio nga tamuvuganya avuganya oli nze simanyi oba mulimu gusigalawo ekyo nakyo kizibu tekisoboka ekyo kubanga kati omuntu oba ogenda mu kalulu nga weetegese kubanga omuntu bwobanga ogenda kubeera presidential candidate okitegekera myaka ng'esatu oba etaano ng'okitegeka kati wandibaddewo entegeka entuufu ey'omukulembeze agenda okwesimbawo ze bwendowooza kubanga nenyanemu terina radio terina tv terina tv yaayo ekibiina ekibadde mbuyinza ekibiina ekikadde kya wano dp simanyi bakiina radio yakyo ba tv yakyo upc simanyi nti oba erina naye kakati teberezaamu wa upc ng'ogenda ku radio y'owa dp mu kitundu ng'okimanyi nti wa dp alina presidential candidate gwawagira naye ate bwekyandibadde afandi yadde oliwo NRM osoboleko FDC kuba amateeka bwe gatugamba naye abantu banyoomola binyoomole ogenda ku UCC bagamba olina okubeera objective buli omu n'omuwa bw'ogenda ku radio yange ndi wa FDC owa Jema bajja tumugoba ani amasasulira radio eno abakisasulira banyinizo be basasulira kati kyogamba nti gavumenti eyinza okuteekawo etteeka nti amaduuka gonna gatunda essukaali ku bbeeyi bweti nga yemuleese oba nga yemuleese amafuta olowooza lwakigalema kubanga amafuta petrol station z'abantu si za gavumenti buli omu agereka bbeeyi ye kisinziira kati nze nti UCC yagamba nti yeegayirira abantu oba yabawa order yabasaba nti muleke abantu bonna kubanga wateekwa okubaawo endagaano eyakolebwa era ekyo kibeerawo nga kakiiko k'ebyokulonda kalina ssente ezisasulira obudde ku radio z'abantu tekawangayo ssente afaana wakyo weerabidde okitadde nnyo ku bantu ku bano ba candidates tebakubiza bantu baabwe naye waliwo President Museveni n'ogenda ku radio omaze kuba olukuŋŋaana Fort Portal n'ogenda ku Voice of Toro kasaba wuli ddoboozi budde bwa misana ne bajja musolesole twagala omulako ng'afuluma katugende tuwulirize wali sinze mbambayise candidate Museveni siyawayise asanga busanze abantu bakuŋŋaanye amasannyalaze ag'okumwagala nedda ssebo amasannyalaze tugategedde naye beera ng'okyogerako ekyo kikulu nnyo bw'okyogerako n'abantu ne bakulaba nga tovuddeeyo okuyimirira mu mmotoka waggulu kubawuubira tovuddeeyo nze ndowooza abantu bakigoberera kyogereko twagala okutegeera bani abayituuka mu kifo ne bagamba abantu baabwe tibannanga eriyo covid-19 mutambule mudeeka oba social distance nze ndowoozaamu busuulwa kino ekintu bwe tunakiteeka mu byobufuzi omanyi kati abantu abafa n'abantu betuwulira nti balwadde bebo bokka banalweiso babusulwa manyiddwa oyo akola ku busulwa yalwadde munamawulire akola ku BBS naye atakola ku BBS teri amwogera tebamanyi namumanyi kati LC5 we Namutumba yafudde oyo bamwogera nojja kusanga LC3 nga tebamwogedde oba 2 oba 1 eriyo Hajati Watongola wamulya yafa oyo bamwogera kubanga MP eriyo MP ono wawo eyasooka okufiira ddala covid bantu bangi abafudde bangi naye aboogerwako beebo banalweiso abalala tebaboogera kateri yagamba nti President Museveni bwe yajja Fort Portal abantu ne bajja ku luguudo kati abantu 10 bali down teri yakyogera naye nga abantu bafa era naguno omuwendo gwe bagamba nti simanyi 2 mu mmeka bateekwa okuba basukkamu kubanga eriyo abatali mu sisitimu be baba bamanyiddwa nti tulina 200 mu bameka kati busuulwa abantu be bajja amasannyalaze go bakwagala nnyo naye bakwagala nnyo abanakulonda bani nga abantu bali ku ndiri BBS final call program etibwa amaaso ku ggwanga wakati muvaawo mpitewo wa 221 nkyaziza Lieutenant General Cross naye lwaki boba oyogera ogamba vaawo mpitewo vaawo mpitewo linnya lya program nti vaawo mpitewo anjogera bomba mwesimbyewo mugamba vaawo mpitewo naga vaawo mpitewo kati kubanga vaawo mpitewo ya campaign ya program
Mpulira ekigambo ekitiise. Kitiisa. Yenga wali waluvaawo mpitewo wano. Kati afande. Waliwo ebyaliwo juzi. Abantu babakwata mubaka Kyagulanyi Ssentamu. Ne bamukwata mu bitundu by'eruuka ne bamutwala gye bamututte. Abantu ne beekalakaasa lunaku lumu amasasi ne gavuga n'ebirala mu mbeera ne bafa in fact. Waliwo okutya mu bannansi nti singa lukyanga 16 tulonda 14 akakiiko kayinza okutwala bakawesa 48 okulangirira bayinza okulangirira nga 16 ne batalangirira oyo bayinza okulira ekyo Mwami Kyagulanyi kuba ababeebe baavaako embeera eyo mwetegese mutya abakuumadembe abesimbyewo nga bapulezidenti bali 11 naye nga kimanyiddwa oba twagala ne Katonda akimanyi ne Yesu kozi yazuukira ate malenga ne Yesu yafa n'azuukira naye akimanyi kubanga bo babeera bamanyi abafu bagamba abafu baba bamanyi n'abaani bonna bakimanyi nti abesimbe bali 11 naye kujja kubeerako omuntu omu ajja okuwangula. Ogambye ku luno okwekalakasa kwaliwo nga bakutte Mwami Kyagulanyi Ssentamu naye kuli kuwangula tebakutte muntu oba tebamusse naye akakiiko k'ebyokulonda kalanga omuwanguzi kati kuno kwali kukwata ate nga waliwo ne social media egamba bamufumisa ekiso simanyi bamusse simanyi bitya okiwulira pulezidenti waffe bamusse pulezidenti waffe bamukoze bwe bati naye kuno kuwangula ate nga bw'oba osazeewo Busuulwa wasomako kimanyi nti bw'ogenda ne weesimbawo ku bwa prefect abantu 10 omanya kugenda kubeerako prefect omu okujjako yo prefect wamala okuwangula asobola okulonda n'agamba nti gwe nkuwadde ebyemmere oba bwe biri oba anti ffe bonna babalonda mulundi gumu w'emmere simanyi owaki mwena mubeera ku ballot paper kati omuntu omu gwe baagala ne mu constituency ya Ssematimba baagalayo MP ogwo oba abeesimbe bali 30 twagalayo omu kati waliwo enjawulo wakati w'okuwangula ne wakati w'okukwata ne wakati w'okugamba nti gwe bakutte bamusse kaakati nze simanyi omuntu bw'agamba nti agenda kwekalakasa nga balangidde gw'ojja otya mu kalulu ng'omanyi gw'oteeka okuwangula abalowooza yasinga obuwagizi abantu abantu bangi batuuka mu boxing alabe 7 nga yajja mu kitundu n'akuŋŋaanya enkuyanja ne basoma polling station B to Z gisha muntu 15 nga yafunawo 5 agamba kano sikategedde ekyo kye nakugambye bawagizi n'abalonzi Busuulwa kano akalulu kirungi nti akakiiko k'ebyokulonda waliwo abantu bebayita ba polling agents buli candidate ayina ba polling agent 2 abeesimbyewo bali 11 abo ba polling agent bameka 22 ebweru wolukomera oteeka okubayo n'abantu balala 2 abo nabo 22 abantu 44 bonna bali kalulu ate n'obeerawo nabano simanyi observers abatunuulizi abajja abatambula mu constituency yo oba mu district oba muki kati abo bonna ekibateesaawo kulaba kalulu ako bwe bakabala ne bamala okukabala ne bakoogera ne bagamba nti wano Busuulwa afunyeewo 10 gundi afunyeewo bwe buti kati ffe kyokka ffe aba security kyetulinda ate nga mulimu gwaffe kukuuma abantu n'ebintu byabwe era juzi ekyatujjayo kyali kuuma abantu n'ebintu byabwe kubanga abantu bali babatuusaako obulabe abamu katugambe bwe bayimirizanga takisi nga basolozaako ssente bali tebabuuza owenRM wanika omukono oba owa DP wanika omukono oba owa UPC oba NUP abantu bonna balinga mu takisi babatwala lumu babanyaganga lumu dete simuyo kakati ffe kyokka kye tugenda okulwanyisa kubanga nze sirabawo ekikwataganira okulangirira Bobi Wine nti yawangudde then abebibiina ebirala ne batandika okunyaga abantu nze sirabawo birikwataganira oba ne bagamba gundi yawangudde then abanopu ne batandika nze sikirabako kati ekyatujjayo ku luno kujja bantu mu buzibu baalimu ekyabajjayo n'obukambwe
Munnange bw'ojja okutaasa ennyumba ng'ekutta omuliro nga mulimu busuulwa n'abakyala n'omukyala we n'abaana kakati ng'ate ojja omununula mu nnyumba gye bakumyeko omuliro ate nga bebakuba amayinja awo obukambo buyinza okweyongeramuko kubanga newankubadde nalweiso bamutendeka nga musirikale agenda kutaasa nti kati eno bamukuba ejjinja ate eno bwagenda okutaasa kibeera kizibu nnyo osooka kubanga olina okutaasa busuulwa aveeyo nga mulamu ate nabaana bakuba ejjinja nti nabo olina okubataasa kati mu buli ngeri yonna olina okulwanagana n'abali ebweru then otaase busuulu. Maaso ku ggwanga BBS Telefine afande Proscopia Nalwiso gwendi naye njagala kwebaza okuba nga okyatambula naffe afande Commander in Chief appointing osoyitewo gyotabeera bagamba nti alemedde mu kintu bagamba atuyita bazzukulu baga jjajja ate oba naye ekimanyi ye jjajja waffe emyaka gyemugenzeeko lwaki tata n'alekera abaana mu 11 abaliko nti abavubuka be basingamu era bagamba ajjajja alekere bazzukulu bakulembere. Kituufu nnyo bantu era jjajja kubanga nange atudde wano ndi jjajja twayingira Kampala mu 86 kati ndi jjajja 86 kati myaka 35 kati ne President Museveni jjajja era bakimanyi bwe yajja wano twawamba buwambi ne tujjako obukulembeze bwa Lutwa yali ajjeeko Obote ne tubeerawo 96 ne bateekawo okulonda ne bamulonda ne bagamba nti emyaka 5 ku 5 naye nze kyekintu nkyogerako bwe nti bwemma nkyogerako era President yakyogeddeko eyo naye simanyi manga yagambye nti agenda n'atunula n'anoonya omuntu okwasa naye nze ekyange kyendaba nti akalulu ka wano buli tukagendamu wabaawo okwewerera abantu katuyitemu bano tujja kukola bwe tuti katukole bwe tuti bano tujja kukola bwe kiti ekyo nakyo kireetera abantu okuba nga tebavaawo nga balowooza nga kiyinza okuba nga nakyo kireetamu okugamba ti bannayuganda tebanafuna muntu ayinza okubakuuma n'ebintu byabwe kubanga nejjuzi wakirabye ffe bwe baali nga nze batandika okunkubira nga ndi ggulu ng'abantu bagamba mutuyambe poliisi bwe beeremeddwa muleete amagye mukwekalakasa kuno mutuyambe poliisi bwe beeremeddwa muleete amagye naye ng'abo bantu be baali bakola ku bannaabwe effujjo be baali banyaga ekintu kye tubadde tulowooza nti tekisobola kukola kubeera wano kati ekyo bwe kyaliwo kati kino ekigambo kyogamba nti alemeddeko nga bamulonda ng'ayita mu kalulu era oluusi osanga n'abavuganya nabo bamaliriza bamulonzi kubanga kati omuntu bw'ogamba nti oza okwesimba kano kukake kalulu kendabye naye obululu bwonna bwonna obubadde bubeerawo abo bonna abeesimbyewo nga presidential candidate tebaleeta babaka tebasimba babaka mu constituencies kubanga zino ezibaddewo zibadde 446 ezibaddewo naye bw'oba otunuddemu abantu abeesimbawo nga presidential candidate ku olwo basimba mu constituency nga 10 ebisatu ne babireka ng'ekibiina kimu kyevuganya kyokka luno lwendabyeko nga constituency zisinzeeko okubanga zisinzeeko obungi gye batadde ababaka naye ng'ate okiraba waliwo n'abayisemu nga tewali abavuganya nga teriyo mubaka yenayina yeesimbyeyo kati kiba kikulaga nti omuntu ayinza kuba ng'oli presidential candidate ng'era oyagala kujja mu bukulembeze n'otanoonya ababaka basobola kwesimba mu constituencies zonna ng'ate obaddewo emyaka gyonna okuva okulonda lwekwabeerawo okuva 96 okutuusa olwaleero ng'obaddewo kati gwe weebuuzeemu kati awo ani bw'obanga ozze nga ddala ng'ozze ng'olina ekigendero ekyokujja okulembera eggwanga lino ng'onaaganye okulita baani abagenda okubeezaawo mu gavumenti eyo gy'ogenda okuwangula kubanga bw'ogamba nti ojja kuwangula kalulu ka majority naye nga tolina babaka
obakuba mu bituli bakulemerera bakyagala naye tebalina busobozi naye nga babaddewa byanjawulo afaani olina kyoyagala naye tokisobola anti bwaki okuleeta abakandisi wonna ndowooza tebasobola kutuuka mu bitundu byonna ebibiina byabwe tebina resources bayamba kugenda mukyalo nakapiripiti kugenda Luweero munda eyo nebagaa Kampala Makindye West tusobola wano wetuli kyekyo ogambye sente zezireeta ekyo vandi ogenda n'olondesa obukiiko mu buli gundi sinaba kwogera kulondesa bukiiko bwe sinaba nagendayo wansi ngamba omubaka ku levu ya palamenti awe bamanya ensonga zaabwe BBS telefina afande Proscovia Naris Gwendi naye programu eno tuwagirwa bannaffe abawumeme abakugamba nti weewala okubbirira amasannyalaze mu ngeri emenya amateeka kino bw'okikola bayinza okusiima mu mbuga z'amateeka oba oyinza okutta abantu wago kennyini okwettanga obba oba oyagala okuyamba ng'olabe omuntu abba amasannyalaze kubira abawumeme ku 0800 285 285 0800 285 285 tulina ne bannaffe aba mobile coffee abakola kaawa alimu akaloosa awonyeddekende mobile coffee nga bw'olya nti mobile kaawa mukutuusaako buli wooli ali ava mu mwanyi zaffe eza Arabica coffee ezirimibwa mu nsozi za Elgoni Bududa Bulambuli Manafwa balina office wano ku Ham Shopping Grounds ogenda wano obafuna abalina office ku Bishop Wasike Road Embale ogenda wano obafuna bebaani mobile coffee. Okwewala ebirwadde ebireetebwa virus, bacteria ne germs ebisangibwa ku bisenge n'ebintu bitukwatako oba bitulinnyako byonna weetaaga kukozesa Tamusolina disinfectant. Gula Tamusolina disinfectant leero okuva mu kikuubo ne mu supermarket ekuli okumpi.